Obusungu ndina bungi. Obusungu mbulina. Obusungu bungi. Ompa sente. Tatofaayo. Mbagala geetu obusungu bungi. Kati ngenda wa Museveni. Julira. Kola ki? Ngenda kukola appeal. Ani akuwadde amagezi ago? Gwe nvaako. Abantu bakwesonyiwe bakutte. Mwana nkooye. Mwana kiruma? Kiruma. Mu baana 24 ne baleetamu abaana 4. Baganda bange bonna baabo basinga bonna teri atamanyi. Eyo corruption nze bandindemu enkwe. Atulaba ofaanana n'omugezi. Kuba simatidde. Osobola tugamba nti luli baali bana na kati bali bana. Emasaba gy'obadde obeera. Gyendi. Era ogenda kuddayo obeereyo Magama Ngenda Masaba ewaka. Senga bano abazuuliddwa nti no baana bakafeero bajja ne bagamba fuluma mu nju. Bakole kye baagala sijja fuluma gyendi. Wabula baabeewaana be ne balooya baabwe. Nze ngenze mu kyalo gyendi. Kati we kinaagaana ebyobulungi tujja kukozesa ku maanyi amalala. Yakiri we zibajjambiya tuleete. Ate amateeka gagaani. Sere wa kafeero. Mwaba kafeero yangoba kati ye yanzala mu kafeero ajjanzijo. Nze wendi. Atande musenguse. Nze wendi. Mwana nze wendi. Atande gumita nnyo. Ate nga siriko banku. Olowooza musayi baguguliridde. Amusayi go baguguliridde. Olw'ensonga emu. Mama woyo omuwala. Mama wa Nagawa. Yatandika ku Sande waliwo eyamukuba ebyowulidde ayogera mbu nnyina baamukuba. Bwe bamukuba kyava agamba mbu yadde bankubye naye Eliza tuzirina okudda ng'abaana bali bano yo Stella ye yaguliridde bankube ng'agamba nti nze naguliridde bamukube nisa tuzirina okudda ng'abaana bali bana era ffe tubanja n'omusika abaali tebannalaba Eliza batandika batya okubanja omusika. Bakibanja tezinaba bulijjo ono yennyini gwembuuza nga ngamba teri yaguliridde tebasobola era abaana bangi ono yennyini naye yali mu lukwe. Oyo kala ali mu lukwe oyo. Kalo tata nende bonna bali mu lukwe. There is strong genetic evidence for the opposition that Ogion Kafeero is the biological father of the following persons. 1. Kafeero Benedicto. We write Kafeero Benedicto at G1. Number 2 on our list is Kafeero Simon Peter. Kafeero Simon Peter. Number 3 on our list is Kafeero Thomas. Omwala kulekana nga Elizabeth aliwa naye ajje. Muwulirize bulungi okuva balabala ya gavumenti eyewandiikira gye muyita eyewandiikira. Nagawa Elizabeth ewandiikira bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Beni bagambye mwana wa Kafeero. Kafeero Simon Peter. And Kafeero Thomas. Baana bana. So out of 25 tujje mu bana
tukola byonna mwami Mugerwa banage kusirikireko mwami Mugerwa n'omuganda wa Kafeero n'oli nyabo sikuleke mutatabula kubaya so banage banesaba musoke kuyoba abali abamuna polisi yadezugawe mwena bakyala musoke kuyoba abali negaabaana ne baako baabwe ne basenga baabwe naye nga mukwano gwange nga nesho zimwazimbwa ne muleka samuwabira mu kooti kwagalaba nga yayirwa nga shoga naye akubiddwa so saamufaako nyo bye yakola nga bulaba Kamiiro bwali naye saamufaako samuwabira so abaana abaliwo abanasangibwa nga Bakafeero ffe tuli ba anko bammwe era tusijja kusigala nga tubayambako nammwe abalala mwenna abaana batemuyiseemu bino ebintu tujja kubanga tukolagana gavumenti erina puroguramu y'okuyamba abavubuka okuva mu baavu mu minisitule ya genda minisitule gyebadde ekoleramu mugenda ne babayigiriza ne gavumenti erina puroguramu endala nga pdf eziri puroguramu endala bosobola okufuna kasente n'obamu n'ebyokola abaana bakumye empisa njala beebaza n'abasibusa empisa njala bakubiriza muyise bulungi muleme kubeera abaana babi just like mentioned by Honorable by Mr. Bernard Kibuuka. This is a special appeal to all parents. If you believe you have more than one child, and there are many, and you are not sure of them, before you go to heaven, I request you do it very fast, test all your children. Government has so many laboratories now, and they are private laboratories, so that you don't disturb us when you die to exhume your remains. That is a very bad thing that we shouldn't have done. But because you have been fighting over the last so many years, 19 years fighting over who's my father, so and so is my father, I felt as government, we needed to give you a hand and resolve that problem like many other families. So the problem of Paul Kafeero will be resolved today, and the outcome of this investigation, which has been done on Kafeero's bone marrow and other parts, is final and standing. And in the database of Paul Kafeero will remain in the government laboratory here at police and also the government analytical laboratory. Any child who comes up after claiming is a son of Kafeero, a daughter of Kafeero, you have a right to come and they test you to confirm Kafeero is your parent, so that they notify the rest of your members of family that Kafeero indeed is your parent. So for the good of our country, we need to have belonging. We need to know our clan and our families where we are born, because everyone knows where he's born, everyone knows his line. So it is important when you have a father and you're not sure it's your father to do a paternity test or to do a maternity test. And now there is a system, people are stealing babies, extending babies in hospital. Your mother, this baby is extended for another one. So that one has also become a problem in most health centers, especially in private health centers. So I'm appealing to you, if you are not sure of the child you are holding, please do a DNA, so that you save us from exhuming and removing the remains of your baby. So I think with those few words, I want to wish all of you the best. I will honor, after this release, we shall have another release. We have been invited by Mengo Court. They also have a release at 3 o'clock. That one will not have journalists in it. It's purely for the people who have been given letters. So men will also give you, so that government and court has evidence that Paulo had 5, 6, 4, 10, 12 children. That will be the final position. I want to thank all of you for joining today's session. It is such a special session, but it's a very important session to unite the family of Kafeero, the uncles and the children and the aunts, to know their family. I've seen the sister of Kafeero, Nagawa, I've seen her pictures arrived. Mama jangu uze kuwa. Mbagamba nti mukozese ebintu bya Nile ne modern. Okuli butto, sabuni, engano, n'ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ewakaawo mu bifo ebyolukale
byonna ebintu osobola okubeera ng'obifuna mu maduuka ag'enjawulo kuba ku market kwebiri ate nga birungi abantu bakkiriza abasika chapati bakkiriza nti buto wa Nairo wa kabi n'owa modern eŋŋano nnungi nnyo so binoonyeeko gwagenda okubeera nga otegekera omwami omupya abeere nga atakkiriza nti ono omukyala afumba ebeera ng'okozesa ebintu bya modern bwe bitaba bya modern kozesa ebya Nairo twogera ku buto sabbuuni eŋŋano so bye bintu by'olina okubeera ng'okozesa obulamu beere ng'ate butambula bulungi nkugamba nti biri mu maduuka ag'enjawulo biri mu supermarkets ku katale konna weeyagala okuba ng'ofuna ebintu bino weebiri